Yes, oli ku Twistalk YouTube channel kwoli. Agena maso n'okuba nti ate osubscribinga ufune trending stories ez'aba celebrities oyino banti ate tosubwa. Waliwo omusajja munnange ebintu bya Katonda bino bizibu. Abantu bafuna omukisa mu bintu ebyokusaaga. Gwe olabange watayiri mukisa ate abantu abasinga obungi we bajja emikisa gyabwe. N'alukiraawo n'afuniramu ddala nenga omukisa ogwo ate agujje mu bintu ebyokusaaga. Kakati omusajja golaba mu kavidiyo ako ayitibwa MC Africa yavaayo n'akola kavidiyo ka twende tupate akagenda maaso n'okuba nti trendinga ku TikTok. Omusajja ono yasinkanye Pia Pounds nannyini luyimbo era nga bintu bingi byatuuseko mu kaseera kano byotasuubira kuba nti ate oteebereza. W'omulabiraawo Pia Pounds yamugulidde essimu ekika kya iPhone era essanyu ly'amaanyi nnyo. Omusajja ono okumanya afunye mu kintu kino asinkanye ba celebrities bangi okuli ne Eddie Kenzo agenze n'akola ne programu ya Catch Up ku NBS. Ina ka video ke yakola aka twende tupate nga ali akayi amayirungi ngena kuba nti ate nkabawa maaso awo musobola kuba nti ate mwerabireko mulabe ebintu bino byavaawa byatandikirawa yajja atya okuba nti ate afuna era okuba nti ate meetinga Pia Pounds. Omusajja ono ka video ako yasinkanye Isaac the Blessed omukozi wa programu ya Catch Up ku NBS era omusajja ono n'aweebwa omukisa okusobola okuba nti ate featuringa mu programu ya Catch Up. Yagenze maaso n'okuba nti ate ayolesa ekitono kye era omusajja ono ayinamu ka video kano kengenda okuba nti nkulaga ke kano ebyatandikira. Twende tupate, twende tupate, it's a Friday. Twende tupate, tudigide, era nja kusoboka kuba ndi wangu, tudigide, naye bwino kuzimbira nja kuba funye sente. It's a weekend!